Sibuli ayambadde empale nti musajja abamu twambala empale nga tulina ebigendererwa byaffe kubanga nze Kitonsa bwe nebaka n'omukyala nenvayo ne nga nti nze sijjukira kigeza mba neegattandika ekikyamu era kino nkigamba abasajja mwenna abaana bange ne puliisi omamu nti ekintu kyotategedde obutaswala toyogera kati bazza akatambi kali ng'aga nti omuntu ono simumanyi ate essaawa zino ng'odedde za bebi kale yamumuweereza mu bulutto oyinza okwekanga nga puliisi oma pressure y'abakazi bano abali ebbali be yali akwana nga ye yamuleetera osooka okwegaana omwana kuva dda nga yeegomba Grace Khan yamukubamu n'akayimba olimba tokamanya emitima bagikweka nga bwe kiri nti omwana taata yamulabyeko bategize bulungi nnyo yayitiddeko ewaka alhamdulillah kati essaawa eno kyebagenda okukulizaamu omwana kyekigenda okulaga omwana bw'anaabeera ate sina kirungi omwana kukula yekka nga yeewunaganya yekka mwene embeera nsaba muwala wange Grace okozesa obukugu obw'ekitalo omwana oyo taata aveeyo ng'amuzizza kubabeere babiri okkakkana naye bw'obanga okyalina omukisa gwe ng'omuntu nga mukyasobola okwegira mubeere mwekka mubeerewo kasita bitaggulukukanga omutamanyi bulumi bwe muyitamu buli muntu ajja kugusala bubwe ojja kusanga nti oyo musiru tategeera naye nga gwe kimanyi nti mutuufu ntegeera tukwaniriza gwe ali ku media tukwebaza babasabula kugamba nti subscribe ekintu kisobole okuba nga kigenda maaso nakyeyongera maaso nze Duncan tuli wano eno mboozi nabagamba nti buli wondaba ne Kojja ebiseera ebisinga tuba mu kusomesa na kuyiga na kumanya gwe atakitambula na kumanya wadde okuyiga kitegeeza ensi yakuleka dda ekikuteesaako ddatawo ku ssimu yo kuyiga na kumanya kale oluusi n'okusanyuka oba okusekamu naye ekikulemberamu byonna kuba kumanya nze Duncan tuli ku media akwetusinziira muzeeyi ali ku kamera okubanga kutuusako ekifaananyi kyonna nga bwe kiri ne sound okubanga terimu yadde akasaaniiko naye nga mbatumirako oba house manager ne mbaga nti mbatumiddeko mbaagala nnyo ne ntumirako Faida ali ku Fusion African Restaurant nkutumiddeko ne ntumirako ku kyalo omita Richmond Promotions ogamba otya muzeeyi yawulira akasigiri kamutudde ku mutwe embeera bwetyo egaye ne mbatumirako mwena abasinziira mu bifo ebyenjawulo mu nsi ez'enjawulo mu butundu ebyenjawulo okubanga ekintu kikwasagana olunaku lwaleero ndi ne Kojja kubanga tukusomesaamuko ne tukutwaliriza mpaka olina okutegeera kye tugamba Kojja nsanyusa okukulaba ate nate amiina ssebo nange neesiimye okusisinkana obulamu bulungi obulamu alhamdulillah Mungu akyakuuma bitambula bitya bitambula mpola si wabi naye bijja kuggwa inshallah abalwadde baffe tubajjanjaba tubajjanjaba era nze mbagamba bugambi nti mwongere mubongezi maanyi eno embeera n'ey'okutandika okubuusabuusa abaana ejja kuggwawo naye nti abasajja abateegatta bakebeza nnyo abaana ennaku zino lwaki babakebeza ate omuntu bw'aba munafu lwaki omukyala bw'afuna olwo takyebuuza naye omusajja omulamu okuba ekyuma kyo omukyala afuna olubuto nga weeraliikirira abantu babuuzeeko abanyonnyoli nawo gye tusange amannya nze Kojja Kitonsa waba Kitonsa Habo Group ate nze Kojja w'abaana n'abaana ab'obulenzi akuteekateeka ng'ogenda mu bufumbo ne bugaanamu eyo essimu esigala ku eri nga buganyimu n'onkubisa nga nti Kojja nga bye nasuubira si byendaba n'ennyongera okutugumya kitegeeza omuntu aba yeetaaga okutolinga waliwo bakojja abamu nga be embeera zaabwe zakunona singa ne byakubulira ekituufu tobitegeera tokkirizanga kuva mu bufumbo bw'omukyala ndaba tokkirizanga kuleka girlfriend wo gweomusajja ndaba mbu bamukwana ugamba bugambi nti kyakabi ate gwe batakwana ogenda mumujjawo bakojja abalala bo bansimbi abeerawo ng'agamba mumpenze nsomesa abaana omusomo gino naye gwe tolingabo naye nze nkugumiza bugumiza awo wooli era munywerere mbufumbo bwammwe temuvaayo temunoba abakyala temunoba simanyi omusajja wange akwana nnyo gy'ogwogenda okudda kagenda kuba akwana ng'ate musezi naye Kojja kiva ku ky'omuntu okwana ennyo oluusi abasajja okibamanyi tajja luba lwa mbuzi buli kaseera balwegaaya so kati omukyala ekyalina okukimanya bo tebeewummuza abaami abasinga obungi tebeewummuza naye ate ogwo si musango nze ndaba ng'omusango just tulina kunnyonnyola bannyinaffe bawala bange ne mukitegeera butegeezi Kojja kikyo wabira ku masembe omuveeko ate ayimiriza atambula ate omugambe nti nno kati
Kliniki yaffe biki byesinga okujjanjaba? Bingi tujjanjaba endwadde ez'enjawulo, ulcers, pressure, sukaali. Leero bwe ntuuka ku baami abanafu abo nzijja ku mutwe ne nteeka ku kibegabega. Nawe omukwano gwange munafu amuyita Idios. Edi munafu nnyo. Omukuumidde ebbanga. Lasita wange. Mukyala we ali yaŋŋamba mbu yamugezesa naye maama. Ensonga z'okuba nga tazituukiriza bulungi. Naye ajja kutereera. Kojja ensonga zino ez'obujjanjabi nti omuntu aba munafu nnyo mu kisenge nga musajja eddagala limutwala bbanga ki okuba nga atereera? Nnaku 7. 7 aba akuba kimu. Eyo ye treatment. Kati waliyo kano naga nti nze Kojja njagala kunyweza mbunyweza nina shuwa yange. Ako kaddakiika 2 ku 3. Oba amaze okutereeza. Omuntu aba amaze okunyweza target walinga ajja kuba kyuma kye nga nenkyakozesaako kali ka Vimen Extra. Ako ka emergency. Nkuwa 2 Vimen Extra ne nkuweerako ne pick up ointment. Etabu n'ekugira? Kotidde bakusimayo obusimbi. Aganti waaye okuma 10 kandozo nga ziggwerera. Mwana yagamba mbu akuma kande 3. Kati nze bwe nkuwa eyo. Bwe taggwerera takuva. Kati nze bwe nkuwa eyo. Nkugamba n'ofuna ennyimba z'abasudde mmeka. N'ofuna ekyali mu ssabo. Anti oba mbala n'ofuna omukolo ekiryo n'omuwafu. N'ofuna eggwala ly'ebusega. N'ofuna ne mukyala Kandida. Ezo nnya. Oluliba lwa ddakiika 13 ku 17. Mwana w'abandi oba omulanze eki. Ate oba omulanze eki. Naga nti omukyala mu ddakiika ekisooka batannakimanya nti muli mu kwegatta. Atandika okumanya nti mwegatta nga muyingidde eddakiika 15. Era omukyala mu sekisi anyumirwa eddakiika 4 ku 3. Zino zonna eddakiika ezisooka oba oli museetinga bwongo oba omuseetinga bwongo oba omuseetinga bwongo zingeeza eddakiika ezo n'ababirira watandikira okunyumira ate ekyennaku kati oba nti eriyo abakyala abateegatta anti ng'alina omwami wa ddakiika 5 mukoma bateekateeka ne mubalekaawo ddakiika 5 oba oteekateeka mukyala Kacumbala agenda okugira ati kyobalaba abakyala bangi nnyo mwe be mugamba gwe gwogobeewo nti talina mazzi ate bw'agendewo omusajja abimanya akutula mifaliso g'alina sigalabanga kyokka gwewoga nti nze kyekikazi kyansobera kikalu. Nina akagondi kendaba oba oyiro muwala waffe kali ambasada waako kajenwaso ka infection bakaita ka infection ka treatinga infection n'okubalansinga pH okwetangira infection. It's a V-wash. Oyina kanaaba? Tukanaaba. It's a oil. Okamasaji bw'onaaba bulungi nnyo bw'omala okunaaba n'okwatako amatondo 3 kwana n'ogateekayo mu V area. N'oteekayo mu V area. It's a oil it's a oil product nti yeetambula yokka. Ogamba oyisayo ng'asaza kolobo. Oyisayo buyisa oteekako amatondo n'ossaayo abakyala bamanyi. Bayize nabalabyeko muwala waffe abasomesa. Bulungi nnyo bateeka okuyiga kubanga ambasada ateekeddwa okuba nga amanyi buli kimu. Kojja omuntu akwetaaze? Omuntu aneetaaze ensangibwa Mengo opposite Mutesa Royal University naye wano wensinzirya nti abantu b'e Dubai muteeketeeke ngenda kubeera e Dubai. Tugenda ffenna mu Gw'omunaana leeti nkyajeetegereza male okugironda obulungi naye mwe mubeere ready mukimanye nti nzija tugenda kubeera ku Luwombo restaurant. Tuli butoola. Then abe Abu Dhabi ne Qatar nammwe ngenda kuba buli kifo tugenda okuŋŋaanira. So tuwa eyo ya Gw'omunaana. Tugenda mulundi gumu mu tuwa. Tugenda lumu. It's a healthy camp. Tugenda era Duncan nzija naye ne Masembe nabaga tugwembera ntera nnyo bannyonnyola Masembe musajja muggumivu akuba bulungi ekyuma kye ayina ekiwalaata kye bulungi kiri ekyabasajja abafunyi sala akabiri ka muzeeyi wange mukyalo atera bulungi abeera smart byensinga okumumanyako ebyobugagga byasinga okusuza ntikko era bwe nkwano ku chat z'abaana ab'obuwala be yayitaayitamu bampeereza wano ka message ne banga nti omusajja nga wattabbu nnyo muzeeyi watawala musimayo na kitrakita avaayo ate avaayo muzeeyi akatonotono ke tubabuuliddeko kati ebingi biri mu ye. Omuntu yenna nga teyeeyinza maanyi ng'ali mu nsi etali Uganda ali mu nsi zaffe ez'ebweru. Duncan nakugamba nti abasajja bali 2 abatalina maanyi abasajja 98 ku 100 balina amaanyi. 2% balina amaanyi tebalina 2% tebalina 98 balina naye obuzibu bubaawo tebawangala mu kisawe na kusobola kudda.
buzibu kyawo kati bakozesa abamu masturbation abamu mukola withdraw abamu muli ebintu ebiri alkaline abamu mulaba pornography abamu mufuna wet dreams musaba obusappe akasapo kamanyi mukyala abeera eri n'akwata n'agira ati nawe n'ogira oti weekamula nedda ye yennyini yakola akavidiyo n'akulaga ebitundu by'ekyama n'akakuweereza ako ke kasappe eno neweesimba kati ekiva ng'omuga nti kati kuba video call takula ekijanjalo nange ntakule ku muti ettabbu neekujjira otidde kati ebyo byonna bitta emiswa gye tuyita seminiferious tubes ate n'abasajja bakiyige ndimunkubira nnyo amasimu Kojja twagala kugejesa sayizi ebeere ennene nnyo no nababulira sayizi gye tulina okukomako inches 6 n'ekitundu bw'oba oziina toyongerako bw'oba oziina tokola ki naga nti sayizi eno bw'ebeera medium eyamba okukola emisuwa gye tuyita seminiferious tubes n'omassaginga noba nti bw'ogenda mu butundu by'omukyala biri tomunyigiriza wabula onyonyogera munyonyoge essanyu ly'omukyala Kojja kati mpule nnyo abantu nga banyumya enje kyeki gisport yenje mbakyala anti omukyala kali wali wegaseko n'omukyala n'akyamuka tovaawo omukyala bw'akyamuka oyina kantokokonako akalinga otuyinja ye gisport katule kaddukawo bwe kati nga wali efunda era nga omukazi akutte egyo tuyita kengere exercise n'akunyweza wali wegaseko n'omukyala n'akunyweza akemugamba kaita ako gisport buli okakuba booti n'okakuba nnyo naye mulimu abakyala abamu nga tekaliimu era abakyala abalwawo okumala naye Kojja kaba kaavaamu kyemmanyi nti bw'oba oli mu mpimpi oyinza obutakatuukako nanti kasuuba oteekeddwa okuba nga oli kyekiri kyeggambye nti omuntu olina okuba mu inches 7 kubanga eyo gisport y'omukyala eri mu inches 6 n'ekitundu era olina okugenda tolina gikubako nnyo olina kugenda ng'ogikookonya nti yo gy'okomogikoonakoonako empola ng'esembera era omukyala agenda okumalira mu inches 3 era bw'esanga omukomereza omulungi agireeta wano wakati kati era n'atandika okubanga abaana bakyawulira nti utandise omukwata mashini abadde yeefugiza ati n'atanya amagulu aba agiwa space Edios ayombe angambye nti ye tasimudde ne basimula Edios ebyo byembimanyi koza ayagala mbyogere wano singa kibadde kikkirizibwa Kojja kati gye twatambulira waliwo ebadde waawo weekend ino twalinayo show agimanyira Diamond Platinum ne tugivaamu njukira Diamond Platinum mukoddomi waffe yaliko muninkini wa bakyeyagala omukazi kasita ozaala mu mukazi omwana bakyeyagala kasita omusajja azaala mu mukazi omwana eyo bondi tevaawo asigala laavawo naye gwe omusajja ate osoma omusajja ne bwe muba temukyegatta lwagee nti mukyalawo mwina kwegatta buli kadde kwe kumuyita mukyalawo tulabangayo abasajja bawasa abakazi ne balumisa ennyonta ewaka naye nga kugamba ndi mufumbo ng'amala wiiki nga teyegasse na mukyala we naye kati kijja kityo manyi bino ebintu waki mbikubuuza bwe nti gundi ni Sokib namulabako nga waliwo obufaananyi obumu nga mukwano gwa Ssemwanga nemulabako obufaananyi obumu nga mukwano gwa Diamond Platinum mujja genda mutegeera saawa zino yakwata mu kyuma mujja genda mutegeera ekintu kye mbagamba nakugamba obuvubuka obutwagalira abakazi bwebwo bwe tusooka ossembeza mu famire dankane obanga masembe mukwano gwo mugobe ku famire yo otalinnyawo alina gibeera wala omanyi lwaki bano abakyala baagala nnyo abantu bano abadde batusemberedde tuba tumanyi ebizibu bye bayitamu kubanga babiyitamu nga tubiraba kati nze advantage gye nkozesa bye nzija okugonjoola mu kugonjoola ate abakazi obamanyi kubanga nalabako Sokiboyo yatambula ne mukulu neŋŋamba ye ate mu bwangu obw'ekitalo kati kankubuulireko kino ekintu gwe omusajja ndaba ng'oyagala okukuuma mukyalawo weesonyiwe buno obuvubukavubuka tesimanyi kannyambako kamunvugira ne kamutwalako mu ddwaliro simanyi bwe mba siri okamundula opingira ewaka kagenda kavuga kamukuba engalo mu budde obweddemire kaga nti kamutwalako mu out omukyala we awuga atya ne duleeva okujjako naffe abasajja okuba nga tetutegeera bulungi nze Kojja Kitonsa situma ku mukyala wange obuyambi babunkolerako ku baana naye ku mukyala situma ate nze teri mukyala wange alina namba ya bodaboda ya ku kitundu
nkubira nze nnonye wa bodaboda agenda okutuyamba ate oba toliiwo nkubira nga toliiwo ngesimu nze nkubira wa bodaboda gwe ngesimu kuba Kojja aliwo sinaffe tukono yange simu zote avuge agenda none byayagala ayinza okuba emmotoka wagirese enfu sebo Duncan ekyo nja kwebaza Katonda nti yannyamba nansuumusaamu emu bwegaana okuba nga nkuba endala eyokubiri bwegaana nga nkuba eyokusatu afulume mu lujja n'ebisumuluzo byonna eyakaja abagenda nayo ali mukyaki omukyalo no tomwesiga gwe nga muntu anti kati kankubulirako gwe omusajja ali eyandaba weesige mukyala wo gwe naye abalala tomwesiga nze Duncan sisobola kuleka ku tebo yemu ne mukyala wange yadde oli mukwano gwange ate lwaki nnimba nga nkyogedde tuli mu kamera oli mukwano gwange nnyo saagala omukwano gwaffe gufe kati kyoba sikusembereza binatta mukwano naye Kojja ate oli mutiitiizi ate mutiitiizi ki kyaliko nti kati wajja wano mukyala ono atula wano netuula wano nawe notula ne bakubira essimu nga bakwetaaga wansi nzikirira naye mperekerako ndi ku ssimu naye akimanyi sisobola kukwata ssimu eno nti nzika maddala n'asigala ng'atudde embeera nagiteekawo angoberera osigala otudde ku lwani nga wazze ku lwanga ate nze gwere wazze ne ku lwanga enzikirira kati olwo abakazi baffe tutambulenga nabo gwe bw'olaba nga woolaga bw'olaba nga woomuleka tewali seefu tambula naye kyamulesebwa osuubira Sakibu kuba sikisuubira nti Diamond teyalabyeko ku mukyala ateekwa kuba yamulabye olwo ye anti Sakibu emirimu gye gyakola ku Zali mitono nnyo tegimugaana Zali genda kulaba ku taata we wa mwana we ate emirimu mitono nnyo ngo ate yeddiza omukazi emirimu mitono nagyakaseera alinga ali ku contract ate oba Zali yavayo nakugaa nti kataalawo nabiwulirako kati bwaba kataalawo omusuubira mukola byaki aye n'omusajja ayimbye wali eri gonnaakakana kayima nkaweereza mukyala oli mukyala we Shakibu kiringa ggwe Duncan newebaka ku mukazi omufumba alina abaana tasobola kubawuwo ate abawaana abawooli yamuzaalamu abaana ate asula wange paka lwoli muzaalamu abaana n'afuuka mukyala wammwe kati abamu babiri ng'oyagala okukakasa nti nno omuntu oyo Zali akyali muninkini wa Platinum Platinum afuna obuzibu ewaabwe mu kyalo Zali yasooka ajja kusooka ate Shakibu asigala Kampala olimba naawe aba alina omuwerekera amutwalewa amuwerekerewa eri ayinayo ki ekikye kyayitanga ekikye ye Zali ate awuninga paati egi eyamutwaza paati ezisigadde owuninga bataata balala Zali era gundi Shakibu aba yonkeza ebbeere lya Zali akola nsobi akola ki nsobi ono omukyala Zali mukyala Diamond mukyala omugenzi Semwanga abamulinamu abaana kati gwe tokimanyi nti nno olwaleero erinnya Semwanga lyamaanyi mu bulamu bwa Zali okusinga Shakibu era likola kinene mu bulamu bwa Zali okusinga erinnya Shakibu temuwa baana bato platform oyo tumuveeko tetumwogerako mwana muto naye so omwana muto ekyo kyenkugaa so kibaddewo twogere ku bantu abalina bye beekoledde abantu abalina bye beekodde kale kyemadde nkubuuza kwekiza ekigira ne Rickman yali mukwano gwa God's Plan era yawunzuka abo nno tuyinza okugamba nti God's Plan yali munafu mu kisenge ne bamutwalako omukyala kwatena kye yamukozesa naye era n'amuyina naye tulabe ng'omunafu yamukoze eki omukazi ennyini yatabawo kyebe guli gwe tulaba nti akiyisa bwereere ate akibanjiza ayinza okimumma ayinza kimuwa naye nga kimuwa kitaddemu chemicals era omusajja aba tunnamatiza kati kankubulira omusajja akeera bukezi ku makya n'akwana omukazi n'agamba nti bwe mmala ewiiki 2 nga sifunye lubuto lwono mba nkola nsobi ngaye mwennyini yeyeetuma n'okufuna olubuto naga nti kemmala ewiiki 2 nga sinafuna lubuto lwa Duncan nkola nsobi omukazi bw'olaba omwagadde emyaka 2 nga tannakufunamu lubuto kitegeeza oli yuuza
mu bwangu obw'ekyalo abalina okudukira Kojja munaazemu mu nseke biki oluusi omukazi aba n'ekigenda nga kati ono kapere lwaki muwa omwana gwe baga nti buli ayambala empale musajja oba buli asituka musajja mulimu abamu abasituka okugaba essanyu kyova olaba abasajja tuli babiri mu nsi eriyo omuzaazi n'omuzinyi ogwawa nze ndi muzaazi bati ate tulina abakombayininga byonna era muzeeyo ng'abaana alina nga bwakwatira ku mukazi amuleetaayo ebyeyebye naye kati kankobuulireko kino tetuli bano naye kino nze nkikubuulira omwana oyo Shakibu ajja kgenda okubuuka nga bamaze omumugaziya prostate sikategedde akantu ajja kgenda okubuuka nti yeetaaga okuzaala nga prostate tekyasobola kuproducinga semens nga urethra egaziye nga spams zinafuye kubanga olwaleero ayiwa amazzi bw'atagenda kujja akula ayiwa ku jjinja tugaana kale zali atulaga nti Shakibu muganzi we era amwagala nnyo fe atukolera ekintu ekyamutuweera ezzadde eri agenda kuddamu kumwogerako amutuweera ezzadde teri agenda kuddamu kumwogerako tukukkiriza Shakibu amwita my man yes muwa omwana era olunaku zali lwagenda okufuna olubuto lwa Shakibu nsaba muzeeyo odiritingangayo interview zino nesiswalira bwereere ku mukazi w'abandi ekyakwaniriza gwali ku media tulaba webale nnyo webale ddala nsonga okuba tutambuza bulungi nnyo ndine Kojja Kitonsa okuba tukutuusaako byolina okumanya ate era byeweetaaga okumanya ensonga nesobola okuba zitambula bulungi owaayi muwala wo Grace amwena tereza mukate bulungi nnyo tereza si wange nzekka naawe muwala waffe kyogere muwala waffe Grace akabye n'agamba omwana talina taata we ololo taata w'omwana namuwa n'agamba ataate naye gye bigweredde geni azigize omwana wa musajja yanamulabyeko ng'omusajja alina omwana musitudde balina mu kitabo basoma dayo ku interview zaffe ze tujja tukola emabega nagamba deni esookerwako si mukyala omukyala bwakuga nti Duncan ono omwana muwadde gwe aba wuwo kwatanga bukwasi otwale ewaka ate era nakino etteeka ndigamba abakyala era bw'olabanga ng'omwami omuwadde omwana naga nti amukwata amutwala ku deni awo wennyini mumugjeeko omugambi kati si wuwo oba watomera era nze nali mugambye nti gwera na mwana wo ebyo biveeko beera na mwana wo mu kaseera kazigezige yakubirako gambye teyankubira yakunoonyaako bulungi nnyo yajja ewaka netutuula ne famire yaffe netumubudaabuda netumubuulira ekyokukola kuza omwana wo omusaayi tegubula bw'anaaba nga taata wa mwana ono ddala ye mutuufu ajja kwereeta teyereese Kojja obukyamu buva ku ki? Buva ku Grace oba musajja? Bonna baba bakyamu. Kubanga obutakkanya kasabu gwawo mbabiri buli muntu wabawo pate zombi ziba n'obuzibu. Tuga nti Prince Omar yekkaye buzibu pate zombi ziba n'obuzibu. Naye ffe tuba tusaba eno gye tuli obuzibu obwo buveewo. Bwe bumala okuvaawo lyessanyu lyaffe. Nga bwe kiri nti omwana taata yamulabyeko baategize bulungi nnyo yayitiddeko ewaka alhamdulillah. Mungu mulungi. Kino ekintu kirekawo omwana ng'akuze n'agenda ku social media nga taata yamwagala. Olwaleero bondi eriwo wakati wa maama n'omwana, wa maama ne taata yegenda okukuza omwana. Kubanga ebirwa byerabirwa. Ye walituukira okutegeera okwawula nga tamanya nti ebizibu bibaawo mu nsi. Anti ebizibu bibaawo naye Kojja kigwo kinnyini gwatera okyogera n'ogamba nti omwana buli bw'omukwata n'omutwala nti badde ogenze mukebeza. Laavu ye tesobola kubeerawo. Tesobola kubeerawo. Naye olw'okuba nti nno bonna tubalivinga obulamu obuli mulayimulaiti bonna basereebu. Kitegeeza basobola nnyo okubanga omwana akitegeera. Taata essanyu lyali limuyinza ne maama essanyu nga limuyinza. Kino lisobola obbaawula. Kati essaawa eno kye bagenda okukulizaamu omwana kyekigenda okulaga omwana bw'anaabeera. Kino kyomanyi nawulirako nalabako ku Prince Omar nga yeekalakaasa taata wenyini bambi taata wenyini atwala ekino ng'omuntu omukulu. Bayirawe mukulu munnange oyo yakola embeera y'ekintu ekikulu era yahandolinga omwana n'amuwa n'erinnya.
Tata olowooza ye nga taata Omar kuba saawa zino yafuuse taata ayinza obba tasandikidde ku ono naye kati ffe gwe tumanyi saawa zino gwadeegana yafuuse taata olowooza kyakuyiga ki kyetuyinza okufuna eri abasajja oba abavubuka agenda okwegatta lwenga nti gye weegase toyambadde kapiira okitegeera tomubuuza oba ali mu famire kyakuyiga kisaawa zino abasajja okubeera nga tukola ebintu nga tuli mu mbeera zaffe eza bulijjo okitegeera kubanga nze Kitonsa bwe nebaka n'omukyala nenvayo neŋŋamba nti nze sijjukira kitegeeza mba neegattandika ekikyamu folo kiripo oba mwali mumubuuza naga nti tajjukira omuntu oyo amumanyi nga muyimbi so kati ebintu ebyo si birungi era kino nkigamba abasajja mwenna abanda bange ne Prince Omar nti ekintu kyotategedde obutaswala toyogera osirikawo kubanga bw'osirika teri agenda kukunenya kati bazza akatambi kalinga aga nti omuntu ono simumanyi ate essaawa zino ng'odedde za bebi kale yamumuweereza mu bluetooth waliwo kano ka app ka iphone bakayitaani airdrop kirabika bonna batusinkana nga balina iphone nebakozesa airdrop olunamweza lwoli namuweereza nakirabye ng'ali n'omwana bulungi nnyo amusomesa nabirabye era nno nze essanyu nazzeemu amaanyi ate sina kirungi omwana kukula yekka nga yeewunaganya yekka mwene embeera nsaba muwala wange Grace okozesa obukugu obw'ekitalo omwana oyo taata aveeyo ng'amuzizza kubabeere babiri tasobola omwana awezezza omwaka n'okusoba okimanyi nti abadde mu mbeera anti luli ng'embeera tennaterera naye kati buli kimu kiteredde gwe kojja omanyi ki nti embeera era amale kuuza mwana mwaka mulamba ate bagende ku DNA ku luno ajja kuba kasa ku luno misana ajja gamba nze nagenda okuza mwana era wamma weebalina kuba mukyala mugumiikiriza n'otapakuka naye kyenkukuutira kiri kimujja ebintu bino bijje ku social media abitambuze mu ngeri ya kikulu bitambuze mu ngeri ya kikyala kikulu abantu abasinga obungi oyinza okwekanga nga Prince Omar pressure y'abakazi bano abali ebbali be yali akwana nga ye yamuleetera osooka okwegaana omwana kisoboka naye nga singa baali bayita eno bbali ne boogera ng'abantu singa akimanyi nti omwana wowe naye oluusi omukyala akugamba bw'oba olina essaawa eyo geza okkiriza omwana oyo sigera ngenda kukutema Prince Omar naga nti owaayi okusigaza obulamu kansooka enjira ngamba nti omwana si wange bwe yamaze okutereeza kiri naga nti omwana wange Grace abakuyita nagaako jajja omperekereko ndi njoge ne omono mubuulire ku nsonga zino gwe buuza trigger emirundi gye nakubira trigger nga mpita ajje Prince Omar twogere ku nsonga eyo Trigger yali manager wa Gold wa Prince Omar nze Trigger mutabani wange mukwera muyono so mukwesumika Trigger omanyi nkwaga namuza ko joli rudda wanajja mwana ali hambo ayina empisa kwegamba muniga naye ayina empisa ayina respect era nkusaba nnyo nakulumu obereko manager w'amaanyi Trigger kubanga omanyi ba handling ensonga kati namukubira simu nga jangu ndikubukedde nze nafuna problem ne simulaba ye yajja n'atubona nga mzee intuseewo nga njagala kwogera na Prince Omar kwa Prince Omar nze kino nakibagamba mwenga muwakana kuva ddanga yegomba Grace Khan yamukubamu n'akayimba olimba kakamanya emitima bagikweka yali amwegomba kuvadda kuba ekyo kati gwe kitugambirwa nsa gwe yaliko manager wa Grace Khan ate nze nkugambye gwe yaliko manager wa Grace Khan kati buli munaye buli kimu ekitambula kati gwe saa zino oba okimanyi kati kyakuyiga kyowa eri abawala baana ab'obuwala kukola choice ntuufu si buli ayambadde empale nti musajja abamu twambala empale nga tulina ebigendererwa byaffe ate abasajja bagwa mbiti bisatu waliwo ekiti ekibeerawo nga kyo kizadde kirabirira waliwo ekiti ekibeerawo nga kyo kizaazi naye teweerabira nti waliwo ekiti ekisanyusa obusanyusa kati nkusaba ogende nga gwe omusiraamu genda nga ku mukeeka genda nga ku maviiviigo genda nga ku musaalo ogambe nti Allah nsaba ompa omusajja omuzadde nga mulabirizi oleme kumpa musajja mpabo w'essanyu abakyala bangi nnyo olunaku ekiro bamala naye ng'emisana bakaaba
ate omusajja atuusa omukyala ku ntikko omukyala n'asanyuka ekiro emisana n'amumma ebyokulya mubasanyusa busanyusa tubamanyi balaavuniga basemyekozo ate nga bagamba basemyekozo bakolamu batono Kojja bubaka ki bwoyinza okuwa badde buli bw'abakazi abavubuka bw'oba omanyi nti nno ddala tolirwedde kuzaala yambala akapiira bwemba sikaagala bw'oba tokaagala mukozese methods endala ne withdraw mugiveeko naye ereetera omusajja okunafuwa mu abasajja bagaa nti kojja nina week election izo withdraw methods emukola ekendeeza Katonda yakola ekitundu kiri n'ebbugumu erikirimu ng'olina kumalira mu kitundu ekyo n'akabugumu ako okuyambako okukamula olukoba lwaffe luno buli lwoteeka ebbali n'omalira mu mpewo kitegeeza okanze emisuwa giba gyekanze omubiri oguyiyemu ekinnyogoga lwaki abasajja temubayitayako akadagala k'ekizaala gumba era tujja kukabawa geffe tubeerawo naffe tukalakata bintu era tujja kukabawa naye mukyala yekka tuzukulire akafe anti ekiri ekizibu ekiriwo Duncan nti ennaku zino tusaba muzeeyi ng'ali mu ddwaliro bamusaamu kaweta era ndowooza eyo nawe enteekateeka ejje bano abatayagala kuzaala abeegaana abaana tubateekemu obuweta ekyo minisitule y'ebyobulamu ekiwulidde mukole ku gundi butawati obuweta somanyi Kojja muzeeyi ndowooza akabanga keeko ensonga nga bwe tutambula Kojja olina ak'okubuulira k'osembyayo nze mpozi era njagala kujjukiza abaana ab'obulenzi nti tweyagale obulamu bwa kiseera bulaba nga munno omuzaddemu omwana tomulumya mwagale Mukama ajja kukuddizaawo okitegeera olaba ng'embeera erina weekukaluubirizaamu olaba ebintu ebimu bikunyigiriza itanga abantu awala nga tonagenda ku mitimbagano tonagenda ku social media naga nti social media ebeere third party naye bw'oba ng'okyalina omukisa gwe ng'omuntu nga mukyasobola okwegira mubeere mwekka mubeerewo lwaki mugenda mu mbeera eyo y'okuteeka ebintu ku mitimbagano nze nabagamba buli lw'oddira ekintu bantu bakikulamulire bajja kiramula bubi kubanga guti bwagusala ate gwe bw'oba nange si bwe nandigusaze kubanga nze ngusala nkulumirirwa manye obwereere bwo okitegeera naawe ogusala ogulumirirwa manye obwereere bwange naye mukasita bitaggulukuka ng'omutamanyi bulumi bwe muyitamu buli muntu ajja kugusala bubwe ojja kusanga nti oyo musiru tategeera naye nga gwe okimanyi nti mutuufu ntegeera naye olw'okuba oguwaddeyo abantu bagukulamulire buli omu ajja kugusala bubwe Kojja kenyaga tusembyeyo abayimbi okuba nga empisa nsibufu nga omuyimbi gwe bayita Winwaji twamulabyeko gye buvuddeko muwagizi yadde amusimulako nga tonamukwata microphone namukuba okitegeera ne jjojjojjojjo wano ayinira gwe yayisizzaamu aso embeera olw'abawagizi tuba tulaga bana abayimbi akugamba nti abayimbi n'ebintu nzibambye okugamba noga nti Kojja oba oluganda lwe lwakyalwogera bw'ati Winwaji atandise okukuba abaana ng'afunye hit n'atandika okukuba abantu kati gwe ddayo emabega okompeyalinga atanafuna hit yali abaagala si bwe kiri ate bamaze okujja obakuba kati ala taba musiru yagenda okuwa agakusitula n'agakusula yagenda okugakuwa kati awo enkolagana abayimbi n'abalabi anti kati otandise ogimenyawo kati olero tuli mu kugidisikasinga komanya bagenda okiraba kati eriyo n'abalala bakidisikasinzeeko eyo ebeera ddi campaign nga ya Winwaji nze nno muwala wange nandikugambye nti obusungu buno obwettombeezi si bulungi ate si bwotyo bwe weeyisa madde sikumanyi nnyo ng'omuntu eyeeyisa bw'ati naye ezo embeera kubanjuka wano yali amukuba serefi n'amuggyako essimu n'agikuba ku ttaka kale nno bwebanga embeera efaanaganako bwetyo nze nandisabye tuddemu twewa ekitiibwa abawagizi bano be bakama bange be bakama abo be bakama ba management yo olunaku lwe buli kyanga abawagizi abo tebaliiwo ne management yo tegenda ko naye tugenda kubeerawo so kati bino byonna ebintu tubikole nga tubirowooza kubanza omuntu oyo yeka nyino so omuntu makwate ku ngatto inaagaana ngamba omuwagizi naye mu kaseera aka bw'aba afunye feel ekwata ku ngatto soko respecting n'ekyo nti omuntu ono andinako feel kubanda bewanena abantu abalala bangi abayimbi alenja namukwate nga tonagisiimu okitegeera ne nolaba nga
tekiinako buzibu. So kati embeera eyo ebeere ng'eterera bulungi nnyo abayimbi mu respectinga abawagizi bano. Ettutumu lino lyolina olwaleero waliwo eyalirina nga kati ate naye alyagala. So naawe ojja bikola bw'otyo otuuka oddinoonya nga tokyaliraba. Naye Kojja kiva ku ki? Nkuza muntu gye nagamba nti kyosiga kyokungu. Wini wamulako ng'atandika? Wini ne famire ye ngimanyi. Wali watya? Ate ne taata mu yali jjore. Kubana mulako mu mawulire. Taata yali freelancer. Naye simanyi omwana gye yajja bukambwe. Lwakuba nti oluusi embeera eno ey'okubeera nti tweyita basereebu etuleetera okuteekateeka ebintu ebimu ku mutwe bye tutasobola. Okitegeera n'ova ku kalakiti gy'obadde naye ewaka n'oyambala ebintu eby'ekisirusiru n'otandika okunywa ebintu n'otandika okugamba nti nze kati bwe mba sinywedde kabbiya vibe tejja ate ng'okimanyi nti oluusi ne jjajjaawo ebbiya yali abayisa bubi. Ng'okimanyi nti eriyo famire ezimu nga buli lwe zinywa omwenge abatabuka weebale nnyo nanyumyanga naawe oluguteekako mu mutwe bw'ati n'abaka ebisi n'abaka emiggo ne bamusiba. Kati nze okudda wano nga tunenya Winnie Nwagi naye nga si y'oli akuba abantu engatto. Kati nga ate Winnie essaawa eno gw'ojja osanga mulala kati nga n'oli akuba abantu engatto nga naye muki nga baawukana. Simanyi nze bwe sikubye mu stage vibe sigifuna. Biragalaga bibasumbuwa. Anti kyenkuge bateekateeka ebintu ku mutwe. N'omusanga agaayiza kino agaayiza kiri agaayiza kino agaayiza kiri ati bawooza omwana yalunze kyayiwenja. Kumbe yakulunze n'akukwata ne mu bwongo. So kati ebintu bino bye tuteeka ku mutwe bamaneja buvunaanyizibwa bwammwe okumanya omanyi bano abantu batyaga okusomesa engeri gye bamanegingamu abantu. Omuntu yenna mmaneja oteekeddwa omuyimbi kyagenda okuteeka mu lubuto kitegeerako. Ate kyotambula nabo muteekeko assistant wano ng'asula naye ng'amubeerako n'okusula. Kale ne bwaba tasuze naye amubeereko wano. Tomazeeko mirembe. Ate mirembe gitya oyo omuntu naye ayagala okubeerako ne ku privacy. Kati bw'abanga mu privacy ebyo byakolerayo ekyo kikyamu. Tujja kufiirwa abayimbi bwe tutyo nga bakola ensobi ne tubawaana nga tusese kunoonyereza nti ensobi eno biki byasinziddeko gikola. Nwagi okusinziira ku bwemmanyi background yo ne muzeeyi engeri gy'akitingamu n'engeri gy'addamu abantu sikusuubira kukola bintu nga bino. Anyway, management eveeyo ensonga handling ate temukkiriza mwana oyo era kukola mawulire interview nga yakoze omusango mufune omuntu amwogerera. Kuba kulina nawulira bamubuuza n'agamba yo yenze sobola kukyusa. Kati mufune omuntu amwogerera. Naye songa se management gye mbadde nsuubira nti yo ebintu ng'ebyo esobola obikwasaganya. Era manyi interview zino olumu azikola mbubba. Bamusanga ne bamuyitamu naye nagamba nti enduulu gye bakubira kati bagikubira gundi oli ne bagikubira ne gundi oli ate era ne gundi oli yagifuna naye olwaleero ajagala takyakola kyagifuna. Kati teweewuunya nti beera bali mu kugikukubira ate balina gundi gwe balinza ajja naye bagimukubire ng'ate naawe otuyiteko nga tukyakubira wadde engalo kibeerabira. Mubimanyi bino bye twogera saagala mubeere mugende mubimanyi. So tubeere bakkakkamu tuwuliziganye tucommunicatinge ne bafaani baffe be tusanyusa tubeere bakkakkamu kubanga omuntu agenda mmwe mutuwa essanyu era mutusanga twabategekedde nga tulina essanyu. Waffe tuli bantu ba wansi ffe babategeka. Omuntu ayingidde endongo omutwalo gwe akusimbye ne ku ngatta ate n'omukuba. Kati watya naye afunye obusungu n'agenda bwe n'alonda ejjinja. Era asobola. Oba okyayimba oyayimba asobola. Bw'ogenda omu ku kitundu osanga kuliko ekyalo ky'abantu 15 ate obakubidde gwomanyi kyo bagwokubye mobilizer waabwe oluusi yabayise namuna bagamba yabayise namuje tugende tulabisiza n'okukuba yakubye ojja kuba ab'Emakindi bakuleetera eggaali. Abayimbi tweddeko sina bayimbi bekka ffenna abantu abalaga nti tuli basereebu mweddeko naffe abantu bawansi mutuwa ekitiibwa. Nalikaawo jjuuzi omuvubuka avuga bubuzi ku mmotoka ya muntu alinaanye ekkenzu tetwali ffenna kavubuka kwakayita kaani kalinaanye kavuga bubuzi just emmotoka gy'olimu nannyini yalinaanye ekkenzo gwe nojja n'okuma abantu n'obawemulawemula ositula endabirwamu
abantu abatudde abo abamu balina emmotoka eyo ng'etwala baana ku ssomero abamu bakimira mu mazzi gwe ate ogisitudde owemuliramu bantu era wansanyusa wamubonereza mu mbeera y'ekintu ekyo wamubonereza ebyo bye mulinaana abayimbi abamu nammwe bapromota abamu abatambula ku bayimbi muzimba nnyo ate ne musinga n'abayimbi n'omusanga twayagaagadde akola nnyo emirimu mingi osinga omuyimbi gwe tebakumanyi era abantu tebannakulindako balinze muyimbi naye ate komandi zo zisusse zisinze n'ez'omuyimbi mmwe twewa ekitiibwa tutereere tukakkane enensi minzaani Kojja nga tusiibula olunaku olwaleero abantu kabubaka ki bowa abayimbi obusembayo naddala abo abayisa mu mpisa ng'eyo nja bagamba bugambi twongere okukkakkana ffenna tuli bantu turespektinga abawagizi baffe tubaagale kubanga be batubeezaawo ate naffe bamaneja twongere okwogera n'abayimbi baffe bongere okweyisa obulungi eri ba clients be batujjamu ssente kubanga omuntu promota ajja kukwata emiliyoni ya ssente agikuwe oba miliyoni 2 oba 3 whatever okusinziira ku level y'omuyimbi yo gy'omutunda weesange nga yabadde akusiimuula engatto muganda wa promota yakuwadde miliyoni ya ssente ate omukubye so ebyo si birungi tukakkane naye nziwama ku sayidi eri y'abaami abaga nti temufa bukalaga kojja wendi mujje nina kapakeji kammwe abaami kenkuwa noonywako n'osiba yinginiyo ne baba nga teyuuguuma n'osiba ka concrete ko n'osuula ennyimba z'abasudde 6 nga teryakunyeenyezzaako n'otabaala kyalo ku kyalo mutala ku mutala nga weeriisa nkuuli nammwe abakyala mukimanye tulina ekyogo ekyomukisa temukyerabira tuyina obutiiti bwaffe webuli obuwanga obulungi tuyina kafulu package ka national water gwe muzeeyi bwakugoba nti togayina ng'osirika ng'ojja ng'okolamu ka service katono ng'ogende wa Dankane ng'agafukumula muzeeyi abanyumya nti ekyo ekiwala kikalu nga Dankane agaalaba nneene nina mukwano akasembayo mukwano gwange yali emunade ku live ya TikTok ng'alina mukwano gwe amaze mu nsonga ebbanga olwabirawo ngenda mu nsonga buli lwabirawo hormones ziba zirinako obuzibu hormones kasa zifunako obuzibu embeera esobola okutuukawo okijjanjaba ekyo bulungi nnyo kati ate ekikwatagana ku ndwadde abeera mu America tujjamu derivaly bwaba jjajje bayithawo oluusi n'emmere buli lwokyusa dayat abakyala ebintu bingi nnyo ebibasumbuwa omukyala bw'akyusa dayat asobola okufuna mu balancing n'afuna gundi nga ziddiŋŋana period zinga ziddiŋŋana ebyo byonna bireetera omukyala okufuna obuzibu so oluusi bagenda ne bakyusa dayat environment gwekimanyi nti nno omukyala afuna bufunyi stress n'agenda mu nsonga ze so ebyo byakusomesaako tulijja nonga nti kati kojja tusomese lwakusomesa nolwekyo baagala nnyo abantu bange enamba yange eri 059 emu 00 200 079 emu 00 200 0759 100 200 esimu egiyiteko nebuuzeko ku ndwadde zonna abaami ebyaffe ebyekyama ali ku yingini abakyala kafuulu package ka national water ako kapetayiti sizaala sigenda mu nsonga ebyo byenneekansa bwe jangu onkwateko tubyogereko nga tuli babiri obwo bujjanjabi sobola kusomeseza wano ate kolaba oti ne buti gwekozesa essimu eyo gye nkuwadde ojje ofune obujjanjabi nze Kojja Kitonsa njabbaagaliza akadde ak'essanyu omukama abampeera omukisa nze Duncan wano ku media kwensinzidde okubanga tukuweeza olunaku lwaleero mbadde na Kojja Kitonsa nagamba bw'olaba ne Kojja Kitonsa manya nti okuyiga n'okumanya n'okutegeera tuba tutudde nabyo so bw'owulidda nga olina ekikuluma ku namba y'essimu egyokuwadde afuoba oyitira omubuuze naye oba olina ekiwani atakimenye era mubuuze omugee Kojja kino kiva ku ki byonna ebyo obisanga ku media beerako ensonga osobole okuba nga ozikenkuka nze Duncan akumata 10 mpeera mubeere bulungi mweraba